Abaddusi okuli Linet Chebet ne Philip Chiepriko beboka abagenda okusibwa empaka z'ejjinja nga bano bajja kuba bavuganya mu mpaka za East Africa Permit ezinayindira mu kibuga Nairobi ekya Kenya ku lw'omukaaga lwa wiiki eno. Abaddusi abatali bamu be bagenda okuvuganya mu misinde ejja kilomita 12 abasajja ate abakazi kilomita 8 so nga abali mu kiti kya junior bakuttunka mu kilomita 8 abasajja ate abakazi mu kilomita 6. Tukubiriza abantu bonna okusingira ddala bajje batwegatteko bajje ejjinja lw'omukaaga kintu kya bwereere. Twagala abantu bajje mu bungi nnyo, abaana abato abakulu ne companies nazo zijje zitwegatteko. Ekibiina ekifuga emisinde mu ggwanga kirina enteekateeka y'okusunsula ttiimu y'eggwanga eneevuganya mu misinde gy'okutolontoka akawonvu n'akagga egy'ensi yonna eginaabaawo nga 28 omwezi gw'okusatu mu kibuga Guayan ekya China. Bwe tunalondera ttiimu yaffe tugenda okutukiikirira mpaka z'ensi yonna eza World Cross Country gye tubadde tukola obulungi nga Uganda kumala emyaka mingi nnyo. Tutunuulidde empaka ezo ez'ejjinja nga zijja kutuyamba okuzimba ttiimu ey'amaanyi n'atuusa mu mpaka za World Cross Country tugenda okutegeka wano tugenda okubeera mu mwaka gwa 2017 wano mu Kampala. Amangu ddala ng'ekibiina ekifuga emisinde kimaze okusunsula ttiimu y'eggwanga, abaddusi baakutandika okusuzibwa ekabaale okwetegekera empaka z'ensi yonna e China. Bino byonna bikolebwa okulaba nga Uganda etegeka empaka z'ensi yonna ez'okutolontoka akawanvu n'akagga. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga emisinde mu ggwanga Dominic Otucheti agamba nti ekyakolebwa omwaka oguyise emisinde byali biwero ku ebyo bye basuubira